abalabi baffe abalungi abadde mix media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi ankoseeki president w'e Masaka City bambi subscribinga kona ku kadde omale onyige all obeere ng'ofuna obubaka bwe tubatadde wano ku The Mix Media nenga tewerabira ku commentinga ku likinga na ku sharinga eri mukwano go mu sharingire afune buli kimu kye tuba tutaddeyo ntumirako ku bantu abali e Qatar, Dubai, UK, France, Toronto, Japan, South Africa, Canada, Boston, United States mbagala nnyo nenga tewerabira ku subscribinga na ku likinga na ku sharingira eri mukwano go n'olwaleero ntuuse nga mbaleetedde ebyobugagga bya Eddy Yawe byavuddeyo byatulaze ono ye Eddy Yawe amanya g'amatuufu abangi bamuyita Mr. Vocalist oba number one vocalist kafulumu live band bamuzaala 11 ogwokutaano 1908 Kanoni Gomba. Eddy Yawe yasomera ku Kanoni Primary School St. Henry's College Kitovu Masaka District gye yasomerayo O and A level oluvannyuma yeegatta ku Netherland University gye yafunira master degree mu radio and TV mu 2000 era yafuna degree mu sound engineering gye yafunira mu Morgan University mu United States eno nga internship yagikolera mu Hollywood. Eddy Yawe ayimba afrobeat era muganda wa Bobby Wine, Mickey Wine, Irene Kayemba, Banjo Man, Dax Vibes n'abayimbi abalala bangi. Bino byobugagga byavuddeyo byatulaze. Eddy Yawe ekintu ekikulu kyasinga okugiramu ddala ssente kuyimba. Eddy Yawe ono ayimba ku mikolo okuli embaga, okwanjula, okukyala, birthday parties n'okuyingira nga ssente wano byonna ayimbira za njawulo. Ssente zayimbira okwanjula si zayimbira embaga, zayimbira birthday parties si zayimbira okukyala. Eddy Yawe weekend agimalako abeera busy afuna emikolo egy'enjawulo nga ekitono nnyo abeera mu mikolo ng'esatu okgenda waggulu ng'atandikira ku miliyoni emu okgenda waggulu nga kisinzira wa bw'aba alaze ye muyimbi Eddy Yawe. Eddy Yawe mu bivvulu bino bye yeetegekera nabyo abigiramu ddala ssente ssaako n'eyo gye baba bamuyise okuyimba era muno mwasinga okugira ddala ssente omuyimbi Eddy Yawe. CEO wa Dream Studio ng'esangibwa Kamwokya Kampala District nga yaggulwawo mu 2003 emuwera ddala ssente eziwerera ddala era abayimbi abanene abasinga obungi bayitiddeyo nnyo mu Dream Studio kuli Bobby Wine, Bebe Cool, Ajaluna mu biru okyekana gye yakubira kitooke gye yakubirira ddala kitooke. Samisa Kisemankola yakolera alubamu namba emuwera ddala ssente studio eno ng'ekitono ennyo atandikira ku mitwalo 5 ogenda waggulu okuva mu 2003 jjukira aba Dream Girls era studio eno yemu nakakati buno obudde era ekyaliwo ekyamwera ddala ssente mu bwa technical support production nga muno agiramu ddala ensimbi okugeza oba wobeera ng'oyagala kusetinga studio ey'abayimbi omwami ono abikolera ddala era studio nnyingi nnyo za setinze wano ewaffe Uganda saako n'ebweru eyo ssente nnyingi ezisinga azijja omu ng'ekitono nnyo essaawa emu abeera mu $30 muze wano ewaffe Uganda gy'emitwalo 11,700 just essaawa emu ate bw'oba oyagala okukola essaawa ezisuukirako ddala ekitono ennyo atandikira ku $3 nga $3 abeera mu miliyoni 1,700 singa zibeera $4 eyo range mwabeera ye miliyoni 1,560 mu bwa technical support production muno mwayoleramu ddala ssente ate ng'abitegeera kuba afuna n'obudde obugenda ebweru eyo okubikola okusetingira abantu obwa producer agiddemu ddala ssente ziwerera ddala nga muno azisinze zijjamu eyo studio ye gyakoleramu ya Dream Studio eyo y'amaanyi nnyo. Bobby Wine agifulumizaamu ddala ennyimba. Eddy Yawe okutuula just okukolera oluyimba ekitono ennyo oba tolina miliyoni emu ogenda waggulu naye agenda okulugjayo muganda wange ng'oluyimba maanyi sooka olabe ennyimba za Kayembe zonna azikoleddeyo maanyi namo agiramu ddala ssente mu bwa producer obwo kuba abitegeerera ddala yabisomera ddala okuyimba live band nako kumuweredde ddala ssente ng'okusinga ayimbira nnyo eno mu Afrigo band muganda wange ey'akasente kalabika gyekali. Eddy Yawe namo agiramu ddala ssente mu kuyimba live so kyokka ng'asobola okuyimba mu mabaala mu mawoteeri mu restaurants naawe abeera ayagala okumusanyusamu banga ku birthday parties. Eddy Yawe ennyumba yagitereddemu ddala ssente ziwerera ddala ng'ennyumba eno ebalirwamu obuwumbi nga 4 n'omusobyo ng'esangibwa Kireka Banda muganda wange n'otunulira ennyumba eno wamma olabye ddala nga akasente akateereddemu ddala ennyumba ya Eddy Yawe etudde ku yiika 4 saako kuliko ne wa parking ennyonyi waggulu ne wansi munda erinamu parking eri wabweru ne munda. Ennyumba eno ya Eddy Yawe muganda wange w'ogitunulira tosaana gibuusa maaso ennyumba erina swimming pool ey'omunda ne wabweru naye agiteereddemu ddala ssente. Eddy Yawe emmotoka zaavuga muganda wange maanyi malamba okuli Prado, TX, Benz nazo ateereddemu ddala ssente mu kuwandiika ennyimba Eddy Yawe yeekansa namwagiramu ddala ssente eziwerera ddala nga kisinzira wa
watya oluyimba lugenda kola oluyimba singa ebeera nga hit era akasente kajja kuba kanjawulo singa obeera kuba awandiikidde abayimbi bangi nnyo era mu kuwandiika akasente akafunira ddala. Alina poloti mu bitundu ebyenjawulo okuli Entebbe Road, Kamwokya n'ewalala wangi nnyo nga ku poloti zino kuliko lentoze ne zi bizinesi entonotono. Mu bwa modeling singa obeera oyagalayo bantu ba modo bakuteeka mu vidiyo, muganda wange bino abikolera ddala. Bakuteeka mu firimu yabikolera ddala ebweru eyo ng'era yabifuniramu ddala ssente. Nakakati buno obudde abikolera ddala. Waliwo waakubamu tuweeyo mu America n'abikolera ddala byamuwera ddala ssente. Mu kuinvestinga ssente mu music muba kiyite production music namwe ajjiddemu ddala ssente okuli ba Dream Girls okwali Rina Nalumasi, Anita the Diva ne Raila Kayondo. Bano yabateerangamu ddala ssente ate nga ssente baazikoleranga ddala. Wamma gwe atamanya ku Dream Girls walinganga osubwa kinene nnyo kuba ye yalinga maneja waabwe era akasente yakafuniranga ddala. Mu ba Dream Girls ababajjukira ebiseera ebyo abaana baali bookya, abaana baali battabbwa abo bakolera ddala akasente. Eddy Yawe YouTube channel emwera ddala ssente nga kisinzira batya waabakoze ngitone nnyo atandikira ku mitwalo 5 kugenda waggulu. Mu bwa vocalist ne trainer bumwera ddala ssente okuli singa obeera oyagala okuyigiriza okuyimba n'okukola amaloboozi amalungi n'okkuba ebivuga n'okumanya sound production namwe agiramu ddala ssente era omusasulira ddala akasente akawera n'asobola okukuyigiriza. Mu bwa radio ne TV nabo bwamwera ddala ssente kuba yabikoleranga ddala nnyo eyo ng'ali eyo mu United States kuba bino abinamu ne master degree. Omuyimbi Eddy Yawe alina ettaka eriwerera ddala mu bitundu ebyenjawulo ng'era ettaka lino naye alikiteddemu ddala ssente. Mwana mulenzi ono Eddy Yawe food storing bino biyite ebyokutemaatema ennyama byamuwera ddala ssente ng'ali eyo ebweru bw'eggwanga. Mu bazungu eyo yakolewo ddala akasente yakafunira ddala mu bwa food storing. Ye mwana mulenzi Eddy Yawe. Eddy Yawe musajja muzadde alina abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Awangudde awaadi eziwerera ddala mu music industry yawane waffe Uganda soko ne webweru we Uganda okuli Pama Awards, Zina Award n'awaadi endala nnyingi nnyo zaawangudde mu ebino ebya production. Alina alubamu eziwerera ddala okuli Pamela Kati Onoba zonna music album azirina omuyimbi Eddy Yawe. Alina ennyimba eziwerera ddala okuli Neighbor, Love Night, Akayembe, Love Yo zonna nnyimba ze. Era musajja munnabyabufuzi kuba twalaba yeesimbawo ekireeyo ku kadi ya DP. Bambi likinga, subscribinga, commentinga omale okone ku kade obeere ofuna obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo. Okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine kulaga nti omuyimbi Eddy Yawe y'omu ku muyimbi asinga ne waffe okumanya ebya sound engineering era ng'okunoonyereza kuno kwakolera 29 Desemba 2023 era nga kulaga nti azitowa obuwumbi na buwumbi azitowa obuwumbi 10 sente zawane waffe Uganda kusinziira ku bintu by'amanyi. Ye mwana mulenzi Eddy Yawe nenga nnyongera okutumirako nnyo mikwano gyange Ninsima Grace, Rose, Floshira, Angela Deo, buli mulambi wa Demix Media mwe n'abale Toronto, Qatar, Dubai, United Nations ebayite United States mwena mbagala nnyo California, Canada mbagalira ddala. Nnyongera okutumirako omwana ayitibwa Rose Anshija ono yatusabye tumuleetere ebyobugagga bya Angela Katutumba abeera mugumu tugenda binoonyerezaako tubireete tugenda kulinnya ennyonyi tugende ebweru tubikuleetere. Newobeera ng'oli eyo ng'olina omuntu oyagala tumukuleetere ffe tumugwetaaga oyagala background ye historical background oyagala kumanya bimukwatako ali atya yeebaka atya atunula atya byonna tubireetera ddala naye nga teweerabira kusubscribinga kukona ku kadde omale obeere ng'ofuna obubaka bano bonna tuba tutaddeyo. Amannya n'eddoboozi Uncle Seeki President w'e Masaka City mubeere bulungi mweraba. Ssaabasajja Kabaka awangaala. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo. Amannya nze Jalia Undergarments nga tusangibwa wano mu Kikuubo ekizimbe Bypass Building shop number HG 42 wano ku ttaawo lya Green ku mini price wotusanga tudiringira mu undergarments wholesale and retail. Tuyinawo knickers, boxers, vests, nights, petticoats, tuyina buli kimu bikers, tuyina body socks ez'abaana zino tuziyina zibeerawo tuzisuubuza mu dozen ne mukamukamu zibamu emyaka gyonna ne kala zonna. Obutambaala ebika ebyenjawulo tubulinawo mu kusuubula ne mu dozen emwemu tubawa. Undershirts weziri abanoonya undershirts weziri size ezi zonna tuziyina. Obunika obwetega Valentine etuuse bubuno webuli mubulaba weziri wano tuba nazo
zino zonna obukola bulya show najjayo no byonna obulaba abakyala buno temwetuulako bubuno we buli bustretchinga bulungi mwabagala white knickers oziraba tuyina obutimba ebika ebyenjawulo obubina we buli ne gata zino ziba gata zino eno gata gye bayita gata baika zibamu different sizes tuziyina kuva ku mutini mpaka ku munene asembayo eno gye bayita bat lifter abakyala buno bwammwe mbumanyi bat lifter bubamu different sizes kasitula akabina ate ne kashapinga n'omukyala ndooza mulaba eno ye west wano akabina we katuula then ne kaliftinga kano kabina high west bat lifter kabina mukalaba we buli size zonna mujje mutuwagire bakyala eno gata nika erina sizes zonna mujje mutuwagireko kati eno gata gye mbayita ddabo weeri wano nayo mukyala we amaze okuzaala omaze ozaala okola jimu yiino weeri jangu oshepinga omubiri ofaananeko ku bashiba ogirabye yiino size zonna weziri kuva ku mutini mpaka ku munene inputs twazireese muziraba spaghetti abamu buyita spaghetti abalala inputs abalala simanya biki weebuli wano buvesiti bwonna kala zonna bustretchinga weebuli bw'abaana basomero n'abantu abakulu mundooza wini wa mami mumulaba nga bwambadde nga bukoleramu video bwe buno tubuyina tusuubuza akamu akamu tukuwa n'atwala dazini tukuwa weebuli wano eno gye babunona ne babaseerera eyo mujje bambi mutuwagire sekise lanjari ogenda kuwa ne muunu oba oyina muntu omupya bubuno tubuyina different sizes bulanjari obwenjawulo jangu mutuwagireko bubuno mujje mutuwagireko abakyala buno bw'abaami bammwe lwaki temubagulira ku buntu we buti mubulaba buno babuyita butya bugundi underwear obw'abaami bubokisa ono take bulungi nnyo buyina different sizes different colors pure cotton ono pure cotton bambi mujje mutusuubuleko mujje mutuwagireko mutuwe orders zammwe tujja kusiima nnyo essimu njiddamu eri 0704 16 16 30